Kayo mwene Masaka babaddeyo. Ekibadde mu kooti mukirabye. Ekibadde mu kooti lero mukirabye. Tuli banyivu nnyo ku bantu abeefuula nti mwe mumanyi nnyo okuwoza okusinga abantu ababadde mu misango gibaddewo. Opportunities zita abasibe weeziri. Honorable Shamimu Malende, leka kwevuga sipiidi. Leka kwevuga sipiidi. Simati omulabye ng'alaja n'ova ku musango naye ng'olemedde waggulu. Omusango tomanyi we gwatandika, omusango tomanyi baani baguli. Banaye munansonyiwa ebiseera ebisinga obungi sitera kuyingira mu ntalo z'abakomredi. Era na bino ebintu ebibaddewo ttiimu Malende, ttiimu Zahara Luyulika nabadde sibiyingirangamu ng'erambira babulabi. Kubanga nze mmanyi kyenjagala era mmanyi ekyandeeta mweno revolution era mmanyi ekyandeeta ku internet nkimanyi bulungi nnyo. Naye mbadde nsaba akakiiko ka NUP ne Secretariat bayingire mu lutalo luno. Bayingire mu lutalo luno olwa Luyulika ne Shamimu Malende. Kubanga abaana bano bakisusiza Sauda Madada oyise we wandikomye. Sauda Madada yimiriza obunnanfuusi. Sauda Madada nga tonnaba criticizinga Shamimu Malende. Shamimu Malende ye mukyala abaddewo ku baana abasibe nga tannaba kulwala. Ne Segirinya yennyini gwe wali okubira ekikonde Shamimu Malende ye yamuyimirirawo ye yalwanagana naye paka nga Segirinya avudde mu kkomera. Shamimu Malende ye yeewuuba mu kkooti olwa Segirinya. Shamimu Malende yaze yeewuuba mu kkooti olw'abaana abo goli mu criticizinga saawendera goli mu kuvuma nti byawolereza tebiriiyo. Nga ne Segirinya kennyini gwe wali olwanira. Gwe wali olwanira gwe waterawo ekibuli n'ogamba omulambo teguva wano. Shamimu Malende yamuyirawo omubiri paka Segirinya ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Zahara Luyulika yaliwa. Sauda Madada. Zahara Luyulika yali ludda we yali mu kanso ng'aperereza bakansala. Genda wa Museveni na kulonda ba NRM ku kanso. Je yali ng'awuuta nsimbi ya mu wa musolo. Zahara Luyulika okuva ddi ng'agenda mu kooti. Ku bbanga lye bamaze emyaka 5 ekisanja ky'emyaka 5 kino kyonna nga basiba abaana b'enkyukakyuka sirabangako Zahara Luyulika mu kkooti yatandise gendayo kati ebyo si bya bufuzi. Sauda Madada ebyo si bya bufuzi lwaki mwagala okutujja mu bumooli bantu mmwe. Nze siyingirangako lutalo. Sirina lutalo na lumu lwe nali nnyingidde wano ku media. Sirina nsonga ya comrade n'omuje nali nnyingidde naye tusaba His Excellency bannange mutagenge His Excellency mu zino video. Abeeko kyakola ku nsonga eno ya Malende ne Luyulika olesa akavuyo ku nsonga eno. Bw'ogenda ne weetegereza Luyulika yasinze okuleeta ensasagge. Luyulika gw'osinze okuleeta ensasagge gojja abaana ku mulamwa. Zahara Luyulika gw'olesa ensasagge. Zahara Luyulika ali mu kuzannya ebyobufuzi biri ebyeri mu DP. Omanyi abantu ba DP abo balina engeri gye bantama. Abantu ba DP bantama bansina. Bo eva we bali wabeera emivuyo. Teri wantu wabeera muntu yava mu DP nga tewali mivuyo. Bazannya ebyobufuzi biri ebya blackmail, malice and propaganda. Bye basinga okuzannya bye basinga okutegeera. Balowooza neno mwene yupi tuli Moyo Gasiya. Sauda Madada lwaki tokomya obunnanfuusi? Bantu mmwe mukomya obunnanfuusi. Zahara Luyulika baba yabawadde ssente bwe bamulina kye mumulyako mulekerawo okwawula mu bantu mulekerawo okutataganya ekibiina mulekerawo okuleeta entalo zammwe mu kibiina. Sauda Madada okuva ddi ng'okulisazinga Shamimu Malende ku bwalooya bwe. Gwata kimanyi nti no y'omu ali ku kakiiko kagundi kabannamateeka ba NUP. Shamimu Malende member of parliament. Zahara Luyulika akola ngaani? Yagenzeyo ngaani okuva ddi ng'agenda mu kkooti nga simulabangako mu kkooti ebiseera bino byonna. Nga simulabangako mu kkooti ku bw'Abasaanya ne Olivia Lutaya. Nga simulabangayo yaliwa. Yali ludda wa. Zahara Luyulika yali ludda wa. Nga simulabangako ng'agenze mu kkooti okweyimirira omuntu yenna bukyambaawo. Nga nakakira bajje wano ku Bobby Yanga. Ebyo si bya bufuzi. Sauda Madada mujje katemba wammwe n'omukutu gwammwe mu bulamu bw'abaana abali mu makomera. Sauda Madada mujje Gasiya wammwe. Mujje obunnanfuusi bwammwe. Mutuuze Zahara Luyulika aleme kuzannyira ku baana abali mu makomera na bazannyirako bya bufuzi bye eby'ekisiru. Bannange tukooye. Some of us we are tired of this nonsense. Please ekibiina muyingire mu nsonga zino mubeeko kye mukola. Bwe ba kaadi ya Kampala Central mugigabe. Kaadi ya Kampala Women MP Kampala wemba mugigabe ekyo nakyo kigwe. Luno olutalo luveewo. Bannange tukooye entalo zino ez'ekisiru. Sauda Madada kiki ekikuvuga? Sauda Madada kiki ekikuvuga speed nga muntu tamye?
bantu mmwe mututamye naffe abatavangayo okwogera tutandise okuvaayo okwogera mugenda tuletera okutekinga side tubadde tetulina side ku nsonga eno nga twagala gwe banaawa kadi gwe tuba tugenda naye ku Luyulika ne Malende naye mukisusizza bwe mwalaba Shamimu Malende bambi mukazi wattu nga tasobola kweyogerera nga mukazi wattu si mwogezi nnyo akola bikolwa ne musalawo muwalampa kubanga mmwe munyina emimwa minene Sauda Madada tukuwa ekitiibwa naye weewummuzeeko kisusiza too much of anything is always bad mututamye bantu mmwe mukazi gwo tutamye ne group yo Madada otutamye abamu mugenda kuvaayo wano ku internet mututeeke mu lutalo luno nze siyingirangako mu lutalo naye ndabye akatambika Sauda Madada nempulanga n'amaanyi gampeddemu abaana baze mu inbox yange ne bangamba ko muledi noonyereza ku Sauda Madada ne ngamba ate Madada yabadde kimuntu mukulu amanyi ebyokkola amanyi ekyokkola sinnalaba katambike naye bannange mututamye nze mbadde sirina sayidi mu nsonga eno naye ngenda kuteekinga sayidi kubanga mukisusize ekintu kivudde ku kaadi kifuuse personal ekintu kivudde ku kaadi kifuuse personal lwaki kaadi eyo tebagigaba ekyo nakyo ne kiggwa kubanga mmanyi akakiiko ko kamanyi omuntu omutuufu owojjiwa Luyulika abadde mu kanso ng'apebereza bakansala agenda wa Museveni Malende ng'ali mu kkooti awolereza bantu kati muli wano mutukuba Luyulika mukimanye Malende is a product of NUPM muzimbye Luyulika yazimbibwa DP abantu ba DP bonna mukimanyi kye bali mutukola so temututama temutujja kabanzi tujja kuyingira mu lutalo bbeya nnako tugenda kuyingira mu lutalo bbeya nnako kubanga mukisusiza baana mmwe mukisusiza bakazi mmwe nammwe basajja mmwe bali ku kitebaawo bannange temututama ate muleke kweswaza tulina bingi ebyokkola nze nyina bingi ebyokwogerako nyina bingi ebyokunoonyerezaako siina budde bunoonyereza ku Sauda Madada sina kye mwetaaza ye bw'aba alaba nga byakola bigatta kwako legasi yawe bannange temututama bakazi mwe muba mwalidde mulye mukkute mubwegere mudde mbuliri mwebake mubunire temudda ku internet kumansa busiru kati Sauda Madada alinga agamba nti ba edi muto ba transferring batwale Kampala nsobi ya Malende buli jali mu ddwaliro nga temubajjangayo Luyulika nga tabajjangayo mu kkomera Malende buli jali mu ddwaliro nga taliwo babasibye banga kiba edi mutwe banga kiri babasibye Luyulika abadde taliwo lwaki tabajjangayo bwaba Malende nga yabalemesezza okubata eggulo please mutuleke bantu mmwe tetwagala tujja kabanzi na mize nze sagala kuyingira mu lutalo lonna wano ku media but this is too much ate twetaaga ekitebe kiyingire mu nsonga eno ey'Amalende ne Zahara bakisusiza okwawula mu baana bakisusiza okuleeta entalo ezitagasa ate abamu tuzikooye